ono ye papa panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Abasibo ne banyabo kino kitundu kyakunira kyengenda okubeera nga nfundikira nakyo olunaku olwaleero. Anze batindira bamaga kaddu balige yankono musuba mukoleeza busuma tuli ku kyoto ky'okumanya wano no wetusinzira okubeera nga tukuweereza mu kibuga ekikulu Kampala. N'olwekyo ffe twasalawo okubeera nga tuweereza abantu tubeere nga tutambula n'okumanya buli kimu yonna. Lugaba bwatu beyagala okubeera nga nkonayo mbeere nga mbaleetera okubeera nga mbawa okumanya waba oli awo tubeere nga tweyongera ate okubeera nga ddala wamma tuyamba ensi yaffe. Nabadde nnyenyonnyola nti omuntu asaana okumwebazanga Katonda yamutonda emisana n'ekiro. Era mu bulamu bassebo ne bannyabo munakkiriza nti omuntu eyakutonda gyali ne kale y'omwebaza oba oluva ku mulimu ogwa bugwi ne weebaka. Katonda yakutonda era gwe tusookerako ddala mu byonna. Olwaleero ennaku z'omwezi 2. Kale gwe gwani ali mu mwaka guno 2021 era gwe gwani atuuse ku lunaku olwokubiri mu mwaka ogubadde omukambwe era ogukyali omukambwe. Gwani atuuse mu gw'omwenda ng'eri abaafudde emabega ab'ebijambiya kye beekola ku luuyi lw'e Masaka. Ani atakimanyi? Olunaku olwaleero lwabadde lwajjo twakitegeddeko nti baalumbye n'okulumba ebitundu ebirala. Kwegamba olabira ddala nti ekintu eky'okwebaza tukitwale ng'ekintu ekikulu. Weebaze ku Mukama byakukolera entasiima ebulaagiwa. Bw'obanga toyinza kusiima na bulamu bw'olina ndyebaza ndyetagunjula munafu. Bassebo ne bannyabo natandikidde ku mukyala oli naffe abaami kale tukwanidde abakyala bwabeerako ebintu bye batukoledde eby'omuwendo tubeebaze. Eriyo bamaama abatuyirawo omubiri kyokka abaami bo mu kumusasula ate nayagala musasule mu bibi byereere. Taata olaba ng'ekyo kyekigwanidde. Kale nga tonakola muntu kintu sooka weefumiitirize ku mutima kyakukoledde gwe olaba ekyo ky'omukoledde kyekigwanidde. Bwe kiba nga kyekigwanidde kale kikole. Ne bwe guba nga nti si kyekigwanidde kireke. Ky'owulira oyagala bakukolere naawe ky'oba okolera omuntu. Bassebo ne bannyabo senga ffenna twalina emitima egigamba tuleme kubeera nga twagaliza bannaffe ebirungi. Singa temuyinza wulira kaddu nga abasomesa buli lunaku emisana n'ekiro bannakyo tukyokumanya bakimanyi. Naye olw'okuba nti ensi yaffe nga bwe bagamba mu bitabo ebitukuvu nti ayi Mukama abantu bange babonaabona lwa butamanya. Nasalawo waakiri nneme okwebaka naye mbasomese mubeere nga mumanya kubanga ebitutawaanye wano ewaffe ku lukalu lw'omuddugavu sibinabeera bingi bwe butamanya. Ate nga bwe njagala okulwana n'okugoba era Lugaba bw'anaaba nkwatiddeko nja kwongera okubeera nga ngaziya okulaba nti abantu mwongera okuyaayaanira okumanya. Nkyogera lunye nkiddingana olutankute nti omuntu atamanyi wajja avudde kikafuwa okumanya gy'agenda. Ekkubo lyonna lyakwata atuuka. Bw'okeera enkya oli mu masaŋŋanzira kkiriza ogaane w'okwata wonna wajja kutuusa. Lwaki gy'ovudde tomanyiiyo? Abaana bannaleero okunoonya okumanya waakiri asiba mu beetingi.
abaana bannaleero okunoonya okumanya waakiri asiba azanya ludde oba puulu. Abaana bannaleero okunoonya okumanya waakiri asiba mu kukuba amatatu. Kale abaana abo babiranga be bataata b'enkya, talina kyamanyi, asiba mu kukuba luddo, ne wakamama yamuzaala bonna kyenkana n'obwongo benkanya. Kale maama amusinza kimu nti yalabye ku bizibu ebyenjawulo. Manyi waliwo wano ewaffe bintu bya mpuna ng'akubbye oba oli awo wawaka oba wa mu nju, nga kwegamba omuzadde n'omwana, nga omuzadde kyasinza ku mwana myaka mpozi nakulaba bizibu, nakutenda miggo, nakutenda bukambwe, oba oli awo na bulimba bw'abasajja naye nga talina kirala. Kale ensi yaffe bwe banga efaanana etyo, mukkirize mugaane nti abanaabeera emabega wange abayinza okulaba nti bavujjirira ebintu byaffe, emisomo gino ne tubeera ne data, nja kubasomesa Lugaba ng'akyampadde obulamu okutuusa lw'anaaba mpise. Bassebo ne bannyabo, bassebo ne bannyabo, akutwala ekiro omusiima bukedde. Olwo olugero ffenna tulumanyi. Eriyo ebintu bye batukolera. Eriyo n'abali bagamba odi oyo anti muwanvu. Akutwala ekiro muwanvu naye taliimu ndongo, taliimu kukuba mu matatu, wazira mulimu kumanya kwereere. Ebintu eby'okuyiga tukkirize tugaane, bigula buwanana, bigula buwanana. N'olwekyo gwe bw'obanga ofuna bya bwereere weebaze n'okwebazira, bw'obanga olina omutwalo guweeyo n'okwagalako. Kubanga ne amasomero ga gavumenti abazadde tebakyatwalayo baana, kye bafunayo ekyamaanyi kyakukona, babatwala ku private. Naye gwe bw'obanga okyayinza n'okukkuluma nti ne audio muwanvu, kale tunaakolowa eddakiika emu oba oli awo. Ekintu eky'okwebaza tukiruddeko nnyo, naye nga kyo kigwanidde okubeera nga kitegeerekeka. Ndowooza waliwo n'ebintu ebirala bye tugwanidde otutendeka abaana okulamusa. Toyinza kwawula kigambo kya kulamusa, okubuuza n'okusiibula. Ebintu ebyo toyinza kubyawula bw'obanga onannyonnyola omuntu n'ategeera. Ebigambo okulamusa, okubuuza kikulu nnyo era mpisa nnungi nnyo, esaana okukuumibwa. Kati bamaama njagala tukkirireko ne mu baana, bataata era tukkirireko ne mu baana. Naye olw'okuba nti okulamusa kwe kukulemberwa okwaniriza ate ne kuddirirwa okusiibula, byonsatule njagadde mbinnyonnyole lumu leero nfundikire. Ng'olengedde omuntu ajja mu maka, mwanirize n'essanyu nti olabisaako ssebo oba nnyabo, nga nsanyusa okukulaba. Bw'aba alina kye yeetisse mutikkula omuyingize mu nnyumba, mulage aw'okutuula atuule, era omubuuze nti eradde maamu mirembe, abeekoolese bali batya, n'ebirala. Okulamusa oba okubuuza kusaana okuyigirizibwa omwana ng'akyali muto ddala kumukuliremu. Bwe kutamukuliramu tukkirize tugaane. Emiti emito, ebintu byakuzenga ewaka, waliwo akalanga wakayitawo nti abaana bayiga ebyo bye bawangaaliramu. Omwana bw'abanga awangaalidde mu kitundu eky'abavumi, aba muvumi mulungi nnyo. Abamutikkira digiri be baba baludde, aba muvumi. Omwana ajjukira nti omukugu nga bwe yakugamba munansonyiwa okweyambisa ebigambo bye nti children learn what they live. Abaana bayiga ebyo bye bawangaaliramu. Waka taata mutamiivu lujuuja akomawo akuba maama asamba avuma n'abaana. Kitera kubeera kyanga okusanga nga baawukanyeeko ku bikolwa bya kitaabwe. N'olwekyo
betwagala abaana baffe babeere tutandike kati. Lwaki tuteeko tutandika kati? Kubanga bwe tutatandika kati tebagenda kubimanya. Era ye Maddox Sematimba kyava yakugamba nti asaasira abaana abato b'emiti emito. Akubuuza kutandikira ddala ku nkya ku makya ng'obudde bwakakya. Abaana basaana okubuuza abantu bonna abakulu n'abato abali mu maka. Eri abakulu nga bagamba nti wasuze otya nno ssebo oba nnyabo. N'abakulu basaana okubuuzaganya. Era wano bataata oba omuntu yenna akeera n'aleka munne mu buliri nga tamubuuziza, mu Luganda tumuyita kifaggulo. Kifaggulo oba ekifaggulo, abamu nga bwe bakyogera kifaggulo. Akeera n'adduka tabuuza, omusajja akeera n'adduka tabuuziza mukyala tamanyi. Bw'okeera n'odduka gy'ogenda oba waakatuuka ne bagamba nti gwe walise mu buliri abadde afudde, ogenda kukola otya? Ebintu ebimu tubyemanyiize. Bw'aba azzeemu nti nasuze bulungiko asaana okuddibwamu nti Katonda yeebale, oba ekigambo ekirala kyonna ekimugumya. Bw'osanga ng'omugenyi yatudde dda naye era omwanirizanga gwe walengedde edda ebweru, kubanga ayinza okuba ng'ayingiddewo nga tobaddeewo. Gwe omwana buuza, maama by'oteeka otendeka omwana ng'okutena omuggo nga tomuttira ku liiso. Kyangu okumuttira ku liiso, kumba omutemera musingi gwa kufa olunaku oba oli awo mu bukulu bwe. Ffe tetukyadiringa kati. Bassebo ne bannyabo muwulizeko, abe muvubuka oba musajja mukulu oba ki, omuwala nga tayinza fukamira kubuuza omwami. Muwala gwe bw'ofukamira amaviivi tegaanuubuka, ate kyekitiibwa ky'omuwala. Era abawala bagwa ebibuuzo biyitirivu. N'atandika okubuuza ng'akwesimbyeko mwenkana mu butonde. Tekyatondebwa nti omukyala ateeka okwenkana n'omusajja, naye ate tikyategeeza nti omusajja ateeka okujolonga omukyala. Kitegeeza gwe omukyala w'omusajja ekitiibwa naye ajja kikuwa. Bw'oba tomuwadde ekitiibwa tajja kikuwa. Abaana bannaleero ffe nina gye nali ne neewuunya n'okwewuunya. Oli n'asanga ng'omugenyi yatudde dda, naye oli n'amutunuulira butunuuliza ati, oba waliwo we nali omugenyi n'ajja. Kale nikamugamba, ogamba ki ssebo? Oyagala ani? Maama taliiwo. Bannange bimutendese abaana tukyuseemuko, kubanga kaakati bassebo ne bannyabo omwana bwe nkyala mu makaaga bwe naŋŋamba ogamba ki ssebo ono, naŋŋamba tusanyusa okulaba wa we nnyinza okwettanira okudda. Ate abaana bye babeera oluusi biva ku bakadde baabwe, era oluusi omwana bw'aba takwagadde biba bya bakadde bye babeera bamugambye. Oyagala ani? Omuntu ono tugwanidde. Kale nze nandirowoozezza senga tumwaniriza n'osirika n'olinda okuwulira kyakugamba, oba oli awo kyandiyambye. Kubanga tujjukire bajjajjaffe batugamba nti mu nju temuli kkubo, kitegeeza ayina ekimuleesa. Kale ola nze nandirowoozezza oba oli awo nandirowoozezza, naye era nnyinza okuba omukyamu. Naye bwe mba omukyamu nsaba ntereezebwe, naye nze nandirowoozezza nti okumwaniriza ne tumugamba tusanyusa okulaba abeeyo, ne tuli ne tuwulira omuntu ono kyanaatugamba kyanonye, kyekintu ekikulu bwe nandirowoozezza, jadde nnyinza obutaba mutuufu. Engeri gy'oyanirizaamu ab'ekitiibwa nkwegayidde gy'oba oyanirizaamu n'abo b'olowooza okuba nga si bakitiibwa oba nga banaku. Lwaki? Omwana omuto naddala omuwala talamusa bakulu nga yeesimbye, asooka n'afukamira n'obuwombeefu n'alyoka abuuza oba n'alyoka alamusa. Omulenzi asaana ayimirire butengerere nga tatadde mikono mu nsawo z'empale oba mu mbinabina, n'alyoka abuuza. Okukwata mu ngalo mpisa nkulu nnyo mu nsi yonna.
n'olwekyo eri abantu abatenkanankana mu myaka oba mu kitiibwa kirungi omuto aweeyo emikono gyombi kyokka si asaana okusooka okuwaayo engalo. Obwana wano bwetumiikiriza n'okyalako ne kakuwa omukono nti kakubuuze. Omukulu yabuuza, gwe omuto togwanidde. Ekyo nakyo nsaba tukitegeere. Ezo mpisa za buntu bulamu. Odio mwali alimu ebintu biyitirivu. Bwe twogera ku mpisa z'obuntu bulamu, kigambo kyangu nnyo ne bwe tugamba tukitemaateme kiwanvu. Odio empisa z'obuntu bulamu ali mu ssaawa 2. Jangu mu kasanduke kange omufune. Atanamufuna simanyi gwe kyotendeka baana wawo bijja. Simanyi byotendeka baana wawo bijja. Ebintu bino sooka omanyi olyoko manyi ky'onaatendeka omwana. Abatute audio oyo ne kaakati bajja nga beebaza buli lunaku nti weebale nnyo otuzibudde. Bannange mwebalire ddala kusiima. Atanatwala audio jangu omufune kuba alimu bingi. Bassebo ne bannyabo. Nsaba oba oli awo wabeewe ebintu bye tutunulira. Bye biri wanjagala nfundikire kuba akadde kukalabika okubeera nga kakombi mu kyekobe. Ekintu eky'okugwaŋŋana oba oli awo mu kifuba nayo mpisa yakulamusa. Era okugwa mu kifuba kabonero ak'omukwano ogw'amaanyi era ogw'enjawulo naddala singa ab'omukwano baba baludde okulabaganako oli mugwe mu kafuba. Munnange weebale kujja. Tuyina engeri gye tukwatamu abantu baffe ne bw'oba nga tomwagala ne tomulaga n'omutunuulira ng'agenda omukuba oli atutte obudde bwe. Okujja omugenyi ng'agenda asaana okusiibula era gwabadde akyalidde amusiibuza ebigambo ebiraga nti obadde tonayagala agende. Oyinza okumugamba ng'ogenze mangu. Tubadde tukyanyumya n'ebirala ebiringa ebyo ebiraga omukwano yadde oyinza okuba ng'obadde omukoye naye kale tomulaga. Okuwerekera nayo mpisa nnungi mu kusiibula omugenyi kubanga okuwerekera ku mugenyi kisaana nnyo era kiraga omukwano oluusi n'ekitiibwa. N'oli okugenda nga tomuwerekedde ng'omutunuulira oti abaana tetunabatendeka kimala. Mujje mufune audio empisa enkuza y'abaana mu mpisa z'obuntu bulamu. Odi alimu ebintu bingi ajja tuyamba nnyo. N'ekirala olw'obukulu bw'okuwerekera bangi bulijjo batera okuwulirwa nga bagiriisa nti kankuwerekereko oleme kubange yazze okusaba omunnyo. Omuntu azze okusaba omunnyo oyo tebamuwerekera. N'olwekyo ekintu ekyo bassebo ne bannyabo akansembyeyo n'akantu ak'okuweereza n'okutumibwa mu baana kubanga nako tugwanidde okubeera nga tukamanya kubanga kantu kakulu. Okuweereza omwana asaana okuweereza abantu era omwana ataweereza bakulu tayagalibwa era yeekokkolwa. Abantu abakulu n'abato basaana okuweereza kababe bakadde bo oba nedda bo bagwanidde okuweerezebwa ab'ebitiibwa oba ab'ekitiibwa n'abatali n'abantu abalala b'oba okolegana nabo. Abantu abateesobola ng'abakadde abalwadde abalema abato bamuzibe basaana okuweerezebwa mu ngeri ey'enjawulo. Omuntu omukulu naye ateeka okuweereza. Ow'ekitiibwa naye kennyini asaana okuweereza alaga ekyokulabirako ekirungi eri abalala. Okuweereza kw'omuto kusinga kulabikira mu kutumibwa. Omuto ng'otumiddwa pirimpya mangu ogende gye bakutumye okule kibaba bakulagidde okukola. Toddamu ebyo ate okyama ewaginda. Ekiba kikutumiddwa osaana okukikolerawo omulundi gumu so si kusooka kumaliriza bibyo. Tuyina n'abaana abajooga n'omutuma n'asooka agenda mu mikwano gye n'asooka akugamba ate nno weewunya abaana ba nnaleero bamanyidde n'abazadde. Muzadde n'amutuma n'amugamba maama lindako malirize byenkola ebyange. Mutendesa abaana abakubira mu nju emiggo. Tugunjula abaana bw'otagenderawo gwe omuto nga badde bakutumye oba okukolerawo kye baba bakutumye oyo aba akutumye tasanyuka.
n'ekirala oyinza okwerabira ate nekiba kibi nnyo. Tujjukire oli akutumye ate ne weerabira okutumibwa n'ogaana okukola ekikutumiddwa kibayita okutenguwa, era oyo atenguwa gwe tuyita omwana omutengu nabannyonnyola. Obutengu kintu kibi nnyo ekitasaana kweyigiriza. Omuntu yenna ng'abadde akutumye tewekkanyanga, seera teweenyonyoogozanga wadde kutolotooma n'okwebulankanya. Genderawo oba okwekwasa obusongasongeri abaana abeekwasa ate bakadde baabwe ne bakkiriza, wabula osaana okugenda n'amaaso ag'essanyu ate oyanguweko amagenda n'amadda. Kiba kibi okudda mu kkubo okuzannya oba okuwunjawunja odda eno odda eri. Ekisaana kwe kugenda obutereevu ate n'okudda obutereevu mu bwangu. Era ng'ovuddeeyo ekutumiddwa osaana okuzaayo amangu obubaka eri oyo aba yakutumye. N'olwekyo abato tokolanga kintu kirala kyonna nga tonnazza bubaka eri oyo aba akutumye, era tokolanga kintu kirala kyonna nga tonnazza bubaka gyali, kubanga oyinza okwerabira ne kituusa ne yakutumye okubuuza nti owange gwe natumye aliwa, ekintu eky'omutawaana. Ebyo byonna tugwanidde bitendeka abaana. Kiba kibi nnyo, kibalibwa mu bunyoomi. Baba nga balina gye bakutumye genda ng'odduka. Basso ne banyaba eddakiika ziri 5 ez'akapepejjuka ku ssaawa 11 ezaffe eno e Uganda. Kitegeeza nti obudde bwo bulabika okubeera nga bwo bugenderedde. Mujja kukkiriza olunaku olwaleero ndabika okubeera nga wano siisukkewo. Naye ngenda kubeera nga mbasiibula nga mbagamba nti abaagala okulaba nti emisomo gino tutambula najjo nga bulijjo, temwerabira ennamba yange obubaka bonna bussa ku nnamba yaffe, oba ssente oba ki ekiyinza otambuza ebintu bino tubisanyukira nnyo nnyini ddala. Ennamba yange ngenda kubeera nga ngibawa. Abaagala audio wa Ssenga ne Kkojja buwulirira alimu ebintu bingi nga bw'owulira nti Ssenga ne Kkojja buwulirira. Twassaamu ebintu ebiyinza okuyamba omuntu okubeera nga bimuzuukusa obwongo. Ate bwe tutuuka ku baana abawala, ate mmwe buli muwala anoonya okulaba nti awangula ensi eno agwanidde okufuna audio wa Ssenga ne Kkojja buwulirira. Omuzadde bw'obanga olina abaana abawala ogwanidde okumufuna. Teri kikwatagana ku muwala okuva lwazaalibwa lwekoona akagere lwagenda mu bufumbo lwazaala lwakola kitaliimu. Owaayo akasente katono n'obeera nga omufunira nja kubeera nga mukusindikira. Ate era bassebo ne bannyabo abaagala audio otandika otya bizinesi nga tolina ssente, gaggawalira mu muggalo. Oyo naye nnono z'abagagga. Ate nga nayo mpisa gye tugwanidde okubeera nga twemanyiiza. Empisa z'obuntu bulamu ne bwe mba nga simukubidde bulango, abanoonya okulaba nti ddala mubaako kye munaayamba abaana be mutudde nabo. Mujjukire n'abagamba emabega nti omwana amagezi g'ayiga ewaka ly'essomero erisookerwako afuna amagezi agakola ebitundu 7 ku buli 100 ag'oku ssomero gayambako buyambi. Kitegeeza omwana bw'abanga tasomye naye ng'abuuliriddwa kale kimala. Ennamba yange 07 73 27 61 27 07 73